Yes, sir. Okay, colleagues. Singendo. They are now coming. Basanze kuva mu council chambers okuyisa budget ya district n'okuyisa service commission empya era tuva kulonda abantu bala ku service commission era sanze bakutte ba members ne ku district abaki era even yesterday nabawadde statement ne ku nsonga zonna simanyi kigenda mu maaso amawulire ndaba gali mobilized ba political opponents balaba beetoolodde naye zino ensonga nyabunya ate nafunye era kyesaba kyokka okubeera transparent okubeera very transparent amazima gaveeyo tebaagala bajja kukifuna naye ng'ensonga tewaliwo kutya kwonna one the clean person era sirowoozaako ensonga yonna ne bino byonna bijja kuggwa tebalowooza nti no bubeera nga wegenderedde okulabika obba lino ne bwe liba ssasi tutunuulidde amasasi agatutunuulira tutunuulidde n'ebintu ebyenjawulo eno intimidation terina kyesobola kukola one it is very key bisisitimu byonna n'ebikola ki byetutunuulidde naye sisobola kutiisibwa zino motivation zaki ate kyenjagala sigenda kukivaako emisana n'ekiro ngenda kusigala njogera ekintu kyekimu era nga ndi mu kuexposinga n'ensonga zonna ezikwatagana ku regime ya gavumenti gyeyaleeta eya administrative collection system eriwo okulaba nti abantu tebabba ssente naddala abakozi ba gavumenti. Abakozi ba gavumenti abasinga babadde bakozesa obutabo ne bagaba risiiti ez'ebikwangala. Kakati ssente bwe zigenda mu gavumenti zo zibaayo okuzibanja okudda kyandibadde kyangu naye gavumenti nayo erina obuzibu n'akatubagiro k'ebyenfuna. Ssente ze tuyisa mu budget
eri e Kampala ne mu Parliament teziriiyo. Naye abantu baffe tulina okubatuuza ng'abakulembeze ne tubategeeza nti atalina mukamwana yeekamwana yekka. Kino ekifo mbadde nkyogera lunye. Disitulikiti eno yandadde yeeriisa Kampala kubanga tulina amazzi ag'akatonga okuva e Kamaliba okutuuka e Kamengo. Tulina katonga ayitamu okuva mu Kinyika paaka Muyanga mu Bulo. Naye abantu batudde ku bugagga, buli muntu yeetunulira bwetunulizi, asuubira gavumenti egyemuweereza ssente, ye kati abamu batunulira PDM. Ebyo bassebo ne bannyabo ng'abakulembeze tulina okuvaayo tubabuulira amazima. Buli muntu afeeko yekka. Gavumenti tetuzaaliranga baana. Abakulembeze ab'ebyokwerinda bandi badde bayamba abantu baffe ne bakola emirimu nga tebalina bunkenke, ne boogamba nti bannange tugende mu byenkulaakulana we bali tebamanyi oba enkya banaabeerawo. Kakati eyo y'embeera gye mbadde nsaba kanso eveeyo eyambe abantu baffe, tubatuuze, tubabuulire emirimu egy'okukola, ate tubayambe tubakuume ekibbattaka ekigenze mu ggwanga. Ensi eno ejja kutereera. Ku disitulikiti y'Empigi ekisonga y'enguudo nkulu nnyo ng'ate twekakasa kuba kirina mu bitabo tetufuna akawumbi ka siringi akakola enguudo. Kati emyaka 2 ejjambulingana tufuna akawumbi naye bw'oyita mu luguudo lw'empitamu Buyala na Kirebe okaaba n'amaziga. Tukoze conference nnyingi ne tugamba lwaki oluguudo luno lufaana bwe, batugamba nti oluguudo tugenda dutereeza tulina nkuba eggwe, enkuba ya kyadda ne tugenda ne mu sizoni endala kati mwaka mulamba, naye mu lipooti kigamba oluguudo lwakola ki, lwaggwa bulungi nnyo naye lufuluzibu teruyitikamu wadde akatono. Naye nga chairman wa district ate ye sekuritale waki wa works engineer buli kanaku abeerawo najja nanyola oluguudo lwakolebwa lwaggwa naye nga terwaggwa. Kati abo abantu babiri nze be mbasaba okunyonyereza bwe kulina otandikirwako. Gwe chairman wa district nga gwe political head kati oli mu kalulu ate gwogenda okwa accountability efaanana etya ng'enguudo zonna teziyitikamu. Si wano katutambula mu district amalanga nga Kayunga, Mityana wane zituliraanye Butambala, enguudo za njawulo naye z'Empigi zaabadde ki. Kaawa akulira abakugu ye akoze mulimu kwa buno buvunaanyizibwa bwe tuyisa budget zino alina zimplementing okusinza ku tteeka erya Local Government Act byali luddawa. So abantu basatu kamagombola bakaba amagombola gonna maki mafu ate aho akawumbi katufuna buli mwaka tekajjawo zize tuyisa mu budget ezitali ku kawumbi kano kitegeeza n'amagombola gasigala nago gakola amakubo agaazo. So obulumi bw'amaanyi kusonga y'amakubo okoma nkyali wano nkyakyebuuza kubanga olunaku lwaleero lubadde lwanjawulo nnyo mu mbeera yaffe kubanga tulina abagenyi, tulina abantu ab'enjawulo abali mu kitundu wano ku district council, tulaba ono n'oli, naye tukyakyebuuza kubanga tetufunanga nnyo formal communication okuva wa speaker kuba waliwo embeera yonna, naye ng'embeera ya bunkenke, embeera ya abantu abamu tebali mu maoffices, naye nga tusuubira nti embeera eno ejja kukakkana. Tugenda kusala amagezi okumanya lwaki embeera eri bweti, lwaki abakozi abamu tebaliiwo, lwaki abantu abamu tebali mu maoffice. Tulabe engeri gye tuyinza okwenyigiramu ffe ng'abakulembeze ba district n'okumanyira ddala ensonga ogijja ku source okugituusa ate waggulu bw'enaabeera. So ye supreme body mu district wonna, era emirimu egimu tugitandise naye tubaye tulina okuyisa budget okulaba nti mwaka ogujja ogw'ebyensimbi ate gusobola okugenda mu nkola. Kibadde n'obunkenke bungi kubanga si embeera gye tumanyidde okuteesezaamu, naye era tumaze ate era ne tuggusa. erinnya Nze Cyrus Baker Ssempijja. Tegedde kati simanyi kye banoonyereza, naye okunoonyereza obulyake mu disitulikiti nga wano ekyo kirungi nnyo kubanga ssente ezisinga obungi ezituweereddwa entonotono ate nazo zibulira mu ngeri ezo, ate n'endala zetusuubira okuŋŋaanya nazo zibula mu mbeera eyo. Kakati netubanga twetaaga obuyambi okulwanyisa obuyinike, ate bannaffe abamu bo bekkusa bokka mbuto zaabwe. Ekyo tukiwagire tulabe ekinaavaayo mu lipoota ezo ze babuuliriza.